Embalala nga tuvuddeyo waliwo n'omusajja atanywa guteeka aludde ng'afera abantu nga gwajjako ssente mbu azizaaze bafune obugagga. Gwabadde ng'ajjako ssente ng'amuwa keesi omuli ettaka ne ssente ez'ebicupuli okutuusa lwe bamukutte ne bamukwasa poliisi. Bano tubasanze Nansana. Poliisi egombye bwala mu musajja Robert Njawala aludde ng'afera abantu nga basiba ebikeesi omuli obukutiya bw'ettaka nga basuubiza okufuna obugagga. Bibadde munisipaali y'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso nga kiddiridde abantu okukwata Njawala ow'Ennabweru North nga bagamba nti kitutte ebbanga nga bajjako ssente nti agenda kuzizaazaamu bagaggawale ne kitabaawo. Omusajja ono asinga kufera bakyala bw'akulaba ng'olinamu kasente olina ky'oluubirira ng'akulaga nti osobola ozizaazaamu. Mukyala wange namuleka nga mulwadde nembaako wendaze mu kyalo nankubira akasimu naŋŋamba nti waayi sooka ojje waliwo ddiiru ebaluseewo wano bwe ntuuka olwali okunyaniriza okumbooza nti kulikayo mukwano gyebaleko naŋŋamba oba olina akasente kozze nako kampe waliwo ddiiru gyengoba genda kutujja mu bwalo ponze nti saka ninkwata ssente nenzimu naŋŋamba nti omanyi saba nnyo obwavu tugenda kukola ki kubuvaamu ponze nti kale naŋŋamba nemugamba nti weewoze looni naŋŋamba nti si looni nengenda nefuna akasomolozo netusala kufulu paka kusala kufulu nga kesi ngimenye ng'erimu ttaka n'opapula bwa doolo bubiri bwa 10-10. Robina Nameebwa nga bamufezeeko obukadde 3 ategeezezza nti Njawala yamulagira okutwala ensimbi ezo mu ssabo zisobole okuzaala ezinaamujja mu bwavu ekintu naye kye yakola. Twatuukayo nga mu nnyumba wali mu ssabo mu nsonda waliwo ssente empitirivu ennyo. Akawoowo akazino kagenda kwegatta na ziri zensanze mu ssabo ezaabwe. Agamba Njawala yamuwa ekikeesi kyokka oluvannyuma lw'ekiseera yakimenye n'asangamu ssente za ddoola ez'ebicupuli n'ekikutiya ekirimu ettaka. Okugenda okuggula nga bafunye akaveera bataddemu ettaka diryomu lijjudde ebicupuli byasooka wansi ne bateekako akakutiya k'ettaka. Atusabayo essente muleete 5 bajjajja baagala ekita ky'omwenge muleete 5 muleete 2 muleete 3 muleete 8 kale ssente zigenze nga teziri nga ezo nga sizigasse ku ziri. Joseph Kabenge ssentebe w'ekitondo avumiridde ebikolwa bino ne yennyamira n'olw'abantu abasusse okweraguza mbo bafune obugagga. Omuntu akugamba atya nti genda oleete ssente bwe ziti tuzigatte mu zino zijja kuvaamu nga zizadde. Kyala agamba nti yali talina ssente kye yalina ye boda ye n'agenda n'agitunda ne bamuwaamu obukadde 2,700 zonna n'azeetikka n'azitwala ew'omusawo. Ono yeerayiridde okugoba omuntu yenna ku kyalo anaasangibwa mu bikolwa eby'ekifere. Tetujja kukkiriza ng'obukulembeze embeera efaanagana bwetyo abantu baffe bakaabya akajirigombe. Poliisi ekutte Njawala n'emugalira ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ndowooza nkyamu tulina okugejjamu teri ssente gy'ofuna nga togikoleredde ne meetings okulaba nga tojjakola meetings wesanga nti omuntu abeera mu kitundu naye nga tamanyikiddwa. Kapande wakasani welcome to Kampala. Kyusa mindso n'ebikolwa byonna n'embeera z'obadde otegeere gy'ozze ebyo byonna by'oteekwa buteekwa bisangayo. Ffe wano ku Bukedde TV tuvumirira ebikolwa eby'okweraguza ng'omuntu okufuna obugagga alina kukola. Josephine Lonkuse ne Doreen Namubiro be bakusakidde eggulire lino. Kale tubasaasidde